Olw'okusomooza okungi okuleeteddwa obulwadde obwa ssenyiga omukambwe owa korona, bizinesi ez'enjawulo zisinkanye okusoomoozebwa ne zisaanawo endala nga zeetaagamu akasente akatonotono okuba nga badde engulu. Waliwo ebitongole eby'ebya bizinesi ez'obwannakyewa ebyewaddeyo okuyambako ku bizinesi entonotono. Biki by'osaanidde okumanya okufuna obuyambi buno? Oba bizinesi kika ki ezisaanidde okufuna obuyambi buno? Bye tugenda okutuusaako mu puroguramu olwaleero ensimbi n'emirimu. Ate bwe tuvaayo tugenda kulaga gwayagala okusiga ensimbi mu bintu ng'emigabo kubanga gyagudde ebbeeyi naddala mu mbeera eno gye tulimu. Waliwo engeri ennyangu ezisobola okuyamba okukikola ate mu bwangu. Omuganda agamba akuwa amagezi akira akuwa ssente mu mbeera ya korona. Bizinesi nnyingi ziri mu mbeera ya bwetaavu bwa nsimbi okwezza obujja. Mu puroguramu ya leero gw'alina bizinesi ekula tugenda kulaga by'olina okumanya okufuna obuyambi bw'ensimbi ezinajja bizinesi yo mu matigga, nga kuno kw'otadde n'enkola ennyangu gy'osobola okusiga ensimbi mu migabo nga totaataaganyiziddwa. Access to finance. Tusobola okuwa grants ze ziri World Bank zinadde njogerako. World Bank batutaddemu ssente. Kakati tulina ne Mastercard Foundation. Mastercard Foundation ekolaganye naffe yatuwadde biliyoni kumpi ng'asatu. Nenga teziwadde PSF eziwadde bannayuganda bali mu makolero amatonotono agabadde affected by COVID ono kwegamba kiringa response fund nti era tugenda gihandolinga emyezi 18. Response fund eno tulina okutunuulira ojja gye tuli n'okola proposal noga nti COVID anaffectinze bwati luli mbadde ntunda bwenti emirimu mbadde ngujjawo bwegiti mbadde mpa emisolo bwegiti mbadde nkola bwenti naye olwa COVID okuva COVID lweyajja ebintu bino bizenga bisereba nfaanana bwenti. Kakati bwe munteekamu ssente bweziti nsobola okugaziwa n'enkola ki n'enzizaawo emirimu n'enyongera okuwa omusolo n'enyongera exports n'enyongera okutunda n'enyongera okukola kwegane bwe tufeetinga proposal yo ng'ekola amakulu ne tuteekamu ssente osobole okudda engulu. So tugenda kugenda mu business zonna oba oli mu construction oba oli mu bya agriculture oba oli mu bya gundi bya bulambuzi oba byaki byonna tujja bikolako. Ekyokubiri tugenda kusupportinga Bureau of Standards ku by'omutindo. Tugenda giteekamu ssente esobole okugaziwa okufuna abakozi okufuna equipment laboratories okusobola okutuyamba ffe nga private sector. Kubanga ebiseera ebisinga bazze baga nti budget ntono nnyo eva mu gavumenti. So bwe twatuukirira ba Mastercard ne tubaga nti waliwo obuzibu wano tetusobola na kutunda bweru nga ffeffe nnyini tetusobodde kwekola mu mutindo wano ne tumanya nti tusobola even okutunda wano kuba ebintu biva ebweru ne bijja nga birina omutindo ffe tugezaako okukola ebyaffe wano okubiyingiza mu katale kana aka wano kennyini tuba tetusobola kutunda kuba Munnayuganda yadde nga twogera bubu. Munnayuganda yayagala mutindo anoonya mutindo bwe tojja mubulira bubu nti buy Uganda biruli Uganda kirina okutuukagana ne kyayagala. Bintu ki ebirala ekitongole ekya Private Sector Foundation Uganda byekikola ebisobola okuyambako Munnayuganda mu mbeera eno eya ssenyiga omukambwe? Ekisookera ddala twogeraganya ne gavumenti n'abasiga ensimbi mu ggwanga lino okulaba nti tusobola okuyamba businesses obutonotono okusinga kuba nkugambye nti bukola ebitundu 9 ku 10 owa businesses zonna mu Uganda. So bwe twogeraganya n'abantu abaleeta ssente mu Uganda nga ba World Bank ba European Union ne twogera ne Government of Uganda tusobola okuteekawo embeera kye tuyita business environment omuntu waffe owa bulijjo gy'asobola okukoleramu n'asobola okufuna amagoba mu business yonna gy'aba alimu. Kyakubiri ekyo tukiyita policy advocacy. So tuyingiginga gavumenti bw'eba egenda kusoma budget bw'eba egenda kusoma ki ne tugamba nti sente zino muzijje wano muziteeke wano we tugenda okufuniramu ffe nga banna business okusinga kwegamba neddira ssente neziteeka awantu mu sectors mu businesses kati juzi wawulira nti egenda kuteeka ssente
Uganda Development Bank tugende tuzeewole naye nga abazeewola bwe bali serious si za buli omu nti ajja kugenda azinone olina okubeera ne proposal yo ogiteeka ku mmeeza value chain singira ddala eza exports kuba kati abatwala mu mawanga kwegamba ng'ekigendererwa nti bwe twogera ku import substitution ebintu previously bye twali tujja ebweru nga tusobola obikolera wano kakati teeka proposal ku mmeeza ogaye nti nze ngenda kukola kino na kino na kino previously tubadde tubi importinga naye njagala kikolera wano standards ze zino ngenda zikola bwenti ngenda ku exportinga wano oba ngenda kutunda wano ne bwaba wano nga bugenda okutunda kuba era tulina kutandikira wano okusobola okugenda ebweru so proposal eyo Uganda Development Bank ejja girecevinga egivetinga ebwemali kugivetinga neraba nti nungi ekola bajja kuwa sente oba oli mutono otya oba oli munene otya government ne microfinance etaddeyo sente kati obukolero buno obutono ennyo abantu baffe ba traders abatono ennyo abali mu butale basobola okukati ogenda okwewola sente ku magoba aga wansi ddala okusobola okulaba nti business ezo zibeerawo tukiyita economic stimulus kwegamba nga mwe tuteeka ebintu byonna bye tusobola okupanga ne tulaba nti gavumenti ekolaganye naffe okulaba nti omuntu wa bulijjo akola business asobola okubeera ng'akyaliwo nga tagudde ekyokubiri kwe kutraininga kakati tujja kugenda gavumenti tugaye nti polisi eno omusolo guno kiki tebisobola kukola twalabye Kenya bakola bwe bati Ethiopia bakola bwe bati naffe tukole kino tusobola okukijjamu kwegamba ne tusobola okwogeraganya nabo naye kati business ezizino eza bulijjo business yange naawe eyeetaaga omutindo eyeetaaga product design eyeetaaga marketing eyeetaaga abakozi eyeetaaga emisolo okugimanya eyeetaaga ki tulina okubasomesa okulaba ebintu bino babitegeera batya kubanga ebiseera ebisinga nga bwe nakugambye tax regime business ezisinga tezitegeera misolo ki gye ninakuwa giba gyenkanawa njiwa ddi njifayiringa ntya omuntu naga nti by 15 tode kubanga ofayirinze tax returns naye nga doesn't understand nga takitegeera so tulina okubasomesa tukolaganye ne URA tukolaganye ne National Bureau of Standards by'omutindo tukolaganye na buli omu okulaba nti tusomesa abantu baffe okulaba nti bategeera businesses buli business gy'olimu ogiyingiddemu naye olina okumanya emisolo giri bwe giti KCC egenda kusaba bweti ogenda kino olina kukikola bwoti olina okukikola bwoti kwe kuwangala kwa business kuba buli omu ali awo alina amateeka galina okugoberera URA erina etteeka UNBS erina etteeka KCC erina etteeka kakati abantu bano bw'oluggulawo bwe pa nga bajja nga bakulaga etteeka nti kino obadde okimanyi kino obadde okimanyi kakati bw'obanga ebintu ebyo tetusobodde kukusomesa ddala ebizinesi yo oba olina okugiggala. Abaganda balugera nti akuwa amagezi akira kuwa ssente katusubire nti banafe abali mu bizinesi entonotono n'ezikula mufunye obubaka wawe musobola okujja obuyambi okuba nga mwekulaakulanya awamu n'okukendeeza ku bbwa eryaleetebwa obulwadde buno obwa ssennyiga omukambwe. Tugende omulamu katini tovaawo.